ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka guno mu budde bwa Kalasamayanzi eggwanga lyajjula ensisi oluvannyuma lw'omusajja yategerekeka nga Christopher Okello Nyumu okulumba ekifo awakuumirwa abaana Kiggaba Early Childhood Development Center Gaba mu division y'e Makindye mu Kampala n'asanjaga abaana 4. Olw'ekikolwa eky'obukambwe ono kye yakola, ekitongole ekiramuzi kyalaba nga kigwanidde Okello ono okuvunaanibwa mu kifo kyennyini Gaba we yakolera obutemu buno, era wano kooti weetudde okumala ennaku 10. Ng'amaze okwekenneenya obujulizi okuva mu njuyi zonna, omulamuzi eyagobadde mu mitambo Alice Kyomuhangi Kahuka yakkaanyizza n'oludda oluwaabi nti Okello kituufu ye mutemu ataliiko na kabuuza, bw'atyo n'amugemulira ekibonerezo kya kuwanikibwa ku kalabba alengejje. Only a person with specialized training in beheading and a heart and mind of a terrorist that would do what the accused person did. Kyokka olw'okuba akalabba kaakoma kuwulirwa mu mwaka gwa 1999 ku kuttibwa kw'omusajja Musa Ssebirumbi nga kati y'emyaka 27 egyakayita, batono ababadde bakyajjukira nti ekibonerezo kino kikyaliwo ekyaleetedde n'abamu okutandika okubitambuza nti okumuwa akalabba kwabadde kuwuddiisa bannayuganda. Emyaka gino tekikyali gya kuwa abantu kibonerezo ky'akalabba. Oba tomuwadde bbanga kuyiga oba kwekuba ku mutima. Nze nzikiriza bali badde bamusiba amaisha. Okujjawo olujjajjemu luno tuwayizzaamu n'ayogerera ekitongole ky'amakomera Frank Bayine n'abaako byatutangaaza. Bayine atugambye nti ng'era omulamuzi bwe yamutegeezezza, Okello alina eddembe okujulira singa alaba ng'ebyasaliddwawo omulamuzi abiwakanya. Court of Appeal ejja kufuna gundi eno application bwe yanaabeekirizaganyizza ne kooti eya wansi High Court kitegeeza nti alina okuddamu okujulira mu kooti ensukulumu o Supreme Court. Nti kyokka kooti ensukulumu singa ku mutendera guno ekkaanya n'eza wansi nti attibwe, awo essuubi aba alisigazza mu kulembeze wa ggwanga kubanga yaba alindirira okuteekako omukono nti attibwe oba okusonyiyibwa. Singa amalayo okujulira nga kooti zonna zikaanyiza kimu nti ateekebwe kalabba, pulezidenti n'atasayininga, luvannyuma lwa myaka 3 obusibe bujja kuba nga bukyusibwa n'adda ku mayisa ey'okusavinga emyaka 5. Bayine atugambye nti mu kiseera kino ekitongole ky'amakomera kirina abasibe abalinga Okello 93 kyokka nga bonna okusinziira ku ssemateeka wa Uganda akawayira 22 akatundu akasooka balina eddembe okujulira. 93 kwabo 2 bakyala. Tulina ekizibu abalamuzi babadde batono. Gw'osanga nti balina emisango nga 1000 bali balamuzi 3 era balina okutwala ekiseera ekiwera. So kyovulaba nti emisango egy'okujulira girwawo. Mu kaseera ng'Okello akyawozesebwa waliwo okwemulugunya ku ngeri Okello gye yawembejjebwamu. Kino Bayine akinnyonnyodde. Omusibe bw'abeera mu kkooti abawa ddembe kusaba kyayagala. Kati fe obukuumi obw'amaanyi bwe twateekako kuba nti omusango gwali baguliza wennyini we yakolera ekikolobero, waliwo chansi nti wali ayinza okwevaamu ate najja amutuusako obulabe nga tebanaba mumusalira musango. Mbwe okumanya omusibe alindiridde akalabba abawanjawulo ne mu kkomera eruzirwa ayawulwa ku banne ko n'ebyambalo n'aweebwa byanjawulo. Mindset yaabwe yanjawulo, n'olwekyo balina okuyisibwa mu ngeri eri special counseling, ddiini, naye ate ekikwewuunyisa balina n'empisa kusinga ate bano abalala. Nti era akaseera ako kikakata ku bakulu mu makomera okumubudabuda si kulwa ng'akyuka n'afuuka omuntu mulamu katugeze ng'asumatusa ogw'akalabba. Kyokka singa asukka ku sseerisonyiyibwa kwegamba ng'alinze kadde okuwanikibwa, waliwo emitendera egiyitwamu okutuusa nga weereddwa ekibonerezo ekyo. Ebbaluwa bw'emala okujja death warrant, osi ne ttiimu ye bagenda mu condemn section ne basoma amannya gaabo be basayiningidde era ne babawerekera ne babatwala mu wingi eddala awali ekyuma ekigenda okubakolako. Kati bwe babatuuseeyo ne basooka bababuulira ekigenda kubaawo mu nnaku 3 oba ssaawa 72. Mu ssaawa 72 ezimuweebwa okuttibwa abawa ddembe okusaba kyonna ky'ayagala okuggyako ebitakkirizibwa mu mateeka. Bagamba oba balina ebiraamo bye baagala okukola, oba balina bye baagala okusazaamu, oba waliwo gwe baagala okwogera naye bamutumize ajje ayogere, oba baagala kubasabira niye ayagala okusaba, oba baagala kulya mmere ki,
bw'obeera omulwadde era ne bakujjanjaba. Newankubadde mu mawanga amalala obulabba bwa njawulo, mu Uganda asaliddwa ogw'okufa aba agenda kutugibwa na mugwa. Ssemateeka egamba nti omuntu okuttibwa si wa mpiso, si kirala, si wa mundu, naye balina okubanga bakuteekamu emiguwa ne bakuwanika. Waliwo engeri gye baakazimba. Tukitegedde nti Okello yatandise dde olugendo lwe olw'okwerwanako okusimattuka ekibonerezo eky'okuttibwa nga kaakano atandise okuteekateeka okujulira kwe mu kkooti ejulirwamu ng'awakanya ebyasaliddwawo kkooti eyatudde eggaba. The information I got from the officer in charge, the process for his appeal has started. Kyokka singa Okello nattibwa agenda kwegatta ku musajja Musa Ssebirumbi eyawanikibwa Kalabanga ennaku z'omwezi 27 February 1999 oluvannyuma lw'okusingisibwa ogw'okutta Edidiadi mu Kibiru Tamaguzi mu 1981. Susan Nanyanzi, agafeeyo ku Spark TV.